Kale mbaniriza nnyo ku Twistalk ye YouTube channel kwoli era mwebale kuba nti ate mutugoberera saako n'okufollowinga stories zaffe oba n'emboozi zaffe ze tuba tubateereddeyo wano ku mukutu. Kaakati waliwo akatambi k'omuvubuka atrending essaawa zino ku internet ng'aclaiminga nti yajjako Spice Diana embuzi. Omuvubuka ono tannategeerekeka mannya naye yalabikiddwako ku interview emu ng'agamba nti Spice Diana yali ex we mu biseera biri ebikadde era nga ye yasooka okuggyako Spice Diana embuzi. Omuvubuka ono kye twategeddeko nti muyimbi. Tetumanyi oba agezaako kuyisaawo music career ye, tetumanyi oba gaaliko ge mazima. Naye ye agamba nti okugamba nti Spice Diana yali ex we talina kyakifunamu olw'okuba nti ate ekyenjawulo ekiriwo nti Spice Diana gwe yayogeddeko nti yamuggyako embuzi muntu munene essaawa zino eno era muyimbi w'amaanyi kati mu ggwanga. Era aba Facebook fans ba Spice Diana baavuddeyo ne bavuma omuvubuka ono bubi bubi. Omuvubuka era yakoze ka video n'avaayo n'atiisatiisa okugya ebifaananyi ng'ali ne Spice Diana. Ngenda kuba nkutuusawo ka video k'omuvubuka ono maaso awo katono osobola okuba nti omwewulirirako. Naye nga omuvubuka ye agamba nti talina kyagaza Spice Diana kuba okwogera ku ex we aba takoze musango. Kambawo omuvubuka ono mwongere okuwulira biki byeyogedde n'okukonfaminga ebigambo bye nti ye yajjako Spice Diana embuzi era yali muntu we mu biseera biri ebikadde. Bannange njagala mbabuuze ekinvumya kyekyaki? Eri yali interview oli yambuuza watandika ddi okuyimba nga nina kumubulira story entuufu. Spice Diana yali ayagala nnyo ebyokumuyimbiramu kati mwali mwagala nnimbe. Ekyokubanga Spice Diana nze yamutwalako mbeerera ye tekinfuula mwenye okitegeera. Abantu babako we baasookera okiwulira. Kati muli mu kuntiisatiisa tebajja kuddamu kuzanya music wo ku TV oyogedde ku muyimbi munene. Bannange teyatandika nga munene okitegeera ate siri mu kumulwanyisa. Sagala munteekeko depression nzije ebifaananyi bya Spice Diana nga tuli bato. Sagala kumujjukiza ebintu ebyayita kuba si bwafaanana kati yakyuka yafunamu ku ssente yakyuka. Okyokubanga mwamuwagira nagaggawala ate temukisusa nnyo bannange. Mwe gye mwasookera gye muli kati sawa zino. Njagala mugende ku page ya Adija Kigozi YouTube channel ye mulabe video yonna nga weeri muleme kunjajinga mu ka video akakatambula. Okiwulira yambuuza watandika ddi okuyimba nga nina kumugamba story entuufu. Oli yanyimbisanga nnyo nnyimba za Chameleone. Okiwulira nange nenkyagala nnyo nekinkuliramu okuva mu buto biri byenjogerako byadda mu buto kitegeera. Bino abaana bebezanyirako temubimanyi. Kyogamba mwe temwezanyiranga keeyo mu byalo temwazanyanga kakebe. Temwazanyanga kakebe kambabooze. So sagala ate mukisuuse temukisuusa bannange. So zisima njagala nebuuza ekibuuzo lwaki abakazi bwe balinnya grade nga basingako kuba ex baabwe baba tebagala bawulizaako. Nze wano nalaba Jostede omukazi yaveeyi namwesibako okitegeera nti yamuzaala mwena mwawangira omukazi naye kakati saakakati nze siri mu kwesiba ku Spice Diana kuba singa nabadde njagala kwesiba ku Spice Diana nina ebifaananyi bya Spice Diana nga tuli bato naye sagala mujjukiza ebyayita. Sagala kumujjukiza ebyayita biri byagwawo dda. Even now I'm seeing someone temunvuma nnyo ate mwana muntiisatiisa nnyimba zo tezigenda kuddamu kuzanya ku TV. Oyogedde ku muyimbi munene abo abayimbi bazibu. Gwoza laki yasirise kuba kimanyi nti kituufu mwe abakisuusa mmwe mwe abakikuliriza mmwe. Ekyokubanga nze yamutwalako mbeerera be tekinfuula mwenye.